omulamuzi Nakintu yakwasa Katikkiro obuvunaanyizibwa Katikkiro bw'ekika ky'ennyonyi Namuŋŋoona agende atunuulire ebifo byonna babikwate vidiyo n'ebifaananyi. Buli omu ayagala oziika. Yes, oluvannyuma maama n'amukwasa ekyapa ekiraga nti ababadde bagamba nti ewaka we baagala baziike Bosco nti bali Kawugiro oba katundu katono nnyo. Si kituufu. Ekyapa bakireese era kituuse kikyali soweddwa Kindu Ssaalongo. Ekijja kino wekigalamidde wewali ekijja kino ttaka lya kyapa si poloti ate kyapa kya butaka era mu kiseera kino kinkwasiddwa nsobole okiwa omulamuzi. Kati abantu abamu essaawa zino bw'bawulira nti omusajja aziikibwe mu maka ge balowooza nti bagenda muziika wakaawo wennyini ewuwe. Ekyo tubadde tumanyi. Anedda ssibu. Kati obusooka kkuba ekyemmanga eri wali omusiri gw'emmwanyi guliko n'olukoni guliraanya akasaalu wayagala si waka wano wennyini we mulaba mu vidiyo osengera kwemmanga obusooka kkubo mu mokyalo ekitobo buli ssaawa bakikyajinga essente essuka mu mitwalo 3 buli ssaawa eyitawo. Buli ssaawa eyitawo. Kitegeeza olunaku oluba lulimu essaawa 24. Ezo zonna ziba ssente. Zonna ziba ssente. Kati ekyo nakyo weekiri awo kyakwetegereza. Kyakwetegereza naye maama agamba ayagala omwana we bamuziike ku kijja kye. N'ab'ennyumba bagamba nti kubanga nyina vidiyo Katikkiro gyampadde ali bamusimbira omutuba nga omanyi mu buwanga nobubeera basimbira Bosco omutuba yabubuddeko ng'agamba nti alina kuziikibwa awo kati naye nga batunuulidde nnyo ekkooti okusalawo kuba omulamuzi nga bugamba ayinza okwesigama ku nnono lwakuba nti mu mateeka ennono n'amateeka byawukana. Kituufu. Ennono n'amateeka byawukana kati ekyo kyekikyaliwo. Airbnb home ge maka agapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nangoye zo zokka gasangibwa Namugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining effumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nnungi parking nnungi gate ya remote. Ekifo kino kyakomodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family nammwe abategese bu party obw'enjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. The CEO Beauty by Cassandra tulina habo wa buli kika supplements ebizigo ebyerusa n'ebiteerusa oyagala kusigala mu kala yo oyagala ku brighteningamu oyagala kwekuba mpiso emimwa gyo gyasirira tulina pink lips amajani gakuyambako mangu okufuna olubuto tulina empeke za kabina wamu n'ebizigo oyagala kugejja oba kukogga tulina bedroom product nako gels sabuni ya yerusa osobola tukubirako 0708 76 32 11 nga tusangibwa Mperere Bugayaza Road. Nze lujja banyabwe ne bassebo abatulaba okwetoola ensi yonna mbeebaza okubanga mugoberera programu zaffe ez'enjawulo. Olwaleero wakyaliwo emboozi eya Munnayuganda munnaffe ne famire ye abavudde mu bulamu bw'ensi eno ku luguudo lw'Entebbe Express Highway naye nga byagenze okuvaayo nga y'omu ku bagagga be benyumirizaamu sayidi zeeyo e Masaka. Olwaleero tugenda kubanga twegattibwako munnaffe awangaalira mu bitundu by'e Masaka Nyendo Mukungwe muganda wange ali ku simu. Mukama wange sebo. Mba njogedde kituufu wangaalira Nyendo Mukungwe. Masaka City. Masaka City. Naye nga amawulire g'omugagga Bosco gali mu Nyendo Mukungwe.
Yes, gali mu Nyendo Mukungu. Amina, kirungi nnyo. Sooka otweyanjulire muganda wange tutandikirawo twekwa update ebitambula ku ground. Baganda bange mbalamusiza nnyo mwenna abatugoberera. Nze Frank Wekumbule muzzukulu wa Nakirembeka era nga nze nanyini mukutu ogwa Bwekusi Media ku TikTok. Yeah, ku TikTok. Okay. Bwekusi Media nga nkola mawulire agava mu bendo ly'e Masaka. Okay. Kale tusanyusa okuwuliza wamu nange muganda wange. Era tuli basanyufu wadde mawulire si malungi side eyo. Esebo. Tujja kubanga tumanya ekituufu ekiriwo mu nnyumba y'omugagga Bosco omugagga w'e Masaka. Esebo. Era nga mugenzi. Sebo soko tubuye bamuziise. Omukulu tannabe kuba omugenzi n'abaana tebanaba kuziikibwa. Kano omwana omuwala oyo kawonawo. Ali mu ICU. Ekibi nnyo. Ali mu ICU mu kibuga e Kampala. Kale nga embeera era nga kasawulya omuntu ndi ali mu ICU embeera tebanungi. Aba ali okuwa Katonda. Era katongera omusabira. Nenga embeera eriwo. Wiki ewedde oluvannyuma lwa Namwandu okwekubira omulanga mu kooti. E Masaka omulamuzi wa kooti enkulu e Masaka Victoria Nakintu Katamba yasooka n'ayingira mu nsonga zino n'oluvannyuma n'abakwasa omulamuzi Enoka Kyegombwa nga ayingira mu nsonga zino nga yaliwo wakati emutabaganya. Then ekyo bukyagaana kubanga bali basazeewo mu kusooka nga mu kukaanya nga omukyala Namwandu agamba bamuwa abaana be abaziike Mukungu wali empuga wadde bazimba ennyumba kati ate nga wakawa Bosco basaba Bosco yaziike kubali bakkiriza buli mwana twala babe naye nga omanya abantu abamu ne babakaatemyako omukazi nga tokkiriza gamba oyagala emirambo esatu. Lindako mu kusooka kyali nti omukyala Namwandu yali ayagala baana. Yali ayagala baana be nga famire yo baba mumye omwami we n'abaana wakiri kale katwala abaana be yabaziike. Okay. Kati oluvannyuma baali bamuletedde empapula sayininge ku kyayogedde n'agaana nga lwamutemezzaako. Kati mu mbeera eyo kooti yali maze kooti nebawa deeti ya 26 Olwokuna lwa Ssabbiiti etandika enkya nti oludda lw'ewaka kuba baali baloopa Ssenyonjo Michael muto w'omugenzi Bosco Bitanda. Kooti gwe baali baloopa. Nga bamuloopera ki? Nti yatutte emirambo okugijja mu maka Kasana. Kasana wano mu Nyendo gitwala ekya Lusowe wakeeri gye bazaala Bosco Bitanda. Kati mu mbeera eyo omulamuzi nabo nga 26 nti baba tebafunye kukkaanya bano bajje n'entegeka yaabwe okudifendinga ebyabaloopeddwa. Bateke mu mpoza nabo biki baagala lwaki baagala kooti etunuulire Bosco okuziikibwa waabwe ku bijja byabajjajjabe ekya Lusowe. Kati ebyo byonna byalimu omulamuzi ng'abagamba naye nga ennaku zaate zinaba kutuuka wiki ewedde omulamuzi n'ayita abafamire olunaku lwali lwakuna n'abayita ku kooti bonna Namwandu era beesogga akafubo nga kalimu Namwandu Katikkiro w'ekika ky'Ennyonyi Namuŋŋoono omugenzi mwe yali Richard musajja awaza. Kati deni maama ne Michael yayogerwako ebeesogga akafubo. Biki ebyavaayo? Ebyavaayo byali bye bino. Omulamuzi Nakintu yakwasa Katikkiro obuvunaanyizibwa Katikkiro w'ekika ky'Ennyonyi Namuŋŋoona agende atunuulire ebifo byonna babikwate vidiyo
n'ebifaananyi. Buli omu wayagala oziika. Yes, buli omu wayagala okuziika. Era olunaku olwajjo ku Idi Katikkiro yabiteekamu engatto n'agenda ekyalo bwe gitwasookera. Ne tutasinkana abafamire n'abasooka n'abasaasira n'ayogerako nabo n'abaako obweyamu bwe yawa abazzukulu. Ensonga obubaka bwe yasibirira abazzukulu ebintu baba balina okwegendeza mu kiseera kino. Oluvannyuma maama n'amukwasa ekyapa ekiraga nti ababadde bagamba nti ewaka we baagala baziike Bosco nti bali Kawugiro oba katundu katono nnyo, si kituufu. N'amuwa n'ekyapa ekiraga nti ewali ebijja waabwe. So Namwandu yali agamba nti baagala okuziika bba Kawugiro. Tewaliwo bwannannyini. Ne bitambula nnyo ne ku mutimbagano ekyayongera oba oli awo okuweebuula abafamire. Ne kati bawa Katikkiro ekyapa kyekimu ku bintu ng'obujulizi obulaga nti ebyogera si bituufu. Wali we tuli wa bwannannyini n'ekyapa kikino. Kubanga ebintu ebimu Katikkiro alina okutwala okulaga omuti omulamuzi. Kati tubawo tugende Mukungu eri Empugu omugenzi we yazimba ennyumba. Katikkiro yasinkana abakulembeze abo baliraanye mu bitundu ebyo. Empugwe we wali ennyumba Namwandu wayagala baziike bba n'abaana ekyazimbibwa. Yes, wasalagana ne LC ey'Emukungwe. Ngulu zibawula. Ssentebe w'Emukungwe yaliwo newe bamuta omukyala Najjinda ne ssentebe w'Empugwe Mwami Lule. Salongo Lule yaliwo naye. Kati Katikkiro ne bamwaniriza, ijjukire waka awo waliwo agabaati baakubawo ekibaati tomonasobola kuyingira munda kwetegereza nyumba gyeri. Era n'ebifaananyi ebyo nakwata waliwo entumo y'amataffaali wabweru kwe nalinnya nenkozesa obukugu okufuna ebifaananyi ebyo byolaba. Amabaati bagakubawo nga weeri site nti wakyazimbibwa oba wano nga amaze okufa ku ndoliita eriwo? Bagateekako engeri yeri site ezimbibwa. Nga omanyi security ebikibu obanga otaddewo boundaries. Kiraga nti omuntu yenna tasobola kujja kusaalimbirawo. Kati tuba tuli awo omukyala yali asoose kugaana. Oluvannyuma n'akkiriza okujja kuba eri teyajjayo ekyaluso wabula yajja ku sayiti ye. Bwe yajjawo n'andaba n'annengera yali agenda kusimbula emmotoka kuba naliko mu ka distance nga bwe yajjira emmotoka nagiraba ne ŋŋamba be nali nabo ne bagamba nti omukyala tafuluma mu mmotoka beekengedde nze. Era Katikkiro najja n'aŋŋamba bakusabye oveewo. Atidde omukazi adde nagenda nze musibi. Ng'omukazi tayagala wa mawulire wadde n'akamu. Olwo omukyala yali aleese fotomaani owuwe naye nga takkiriza naye muteekamu ebifaananyi obumu ku bukwakkulizo bwe muteekako nti ku ebifaananyi ebyo nze tokola ki? Tonteekamu. Ati bwe gutyo bwe gwali ng'asooka nvaawo ntambula mpola nga kikyamani w'ekyalo Salongo Lule nga anvuga nga mba distance nneneko. Tugeze obanga oli ku UBC awo. Neneyongera waggulu awo nga ku Parliament ku luguudo lwa Mbuko olumaaso olwo oluvanza ku Kinyalu. Ku Serena. Eyo gye nali nga waliwo ka distance eno kaneneko. Omukyala aga nti awo akyali kumpi. Genda omugye ekyamani bayinza okuzuuminga. Yeeyongereyo. Nga wala akagendo kawambuko ate nga tosobola na kufuna kifaananyi oba okyagala nnyo muganda wange. Tosobola kufuna kale kuwaalirira nti oyagala mboozi. Omukazi kati awo tebanzija gye nali aka distance naga nti muvugire ddala kyemani muleke kugombola y'Emukungwe. Bambuga ku piki kyemani nasobola kugombola eyo. Kati mu kubalambuza teyakkirizayo muntu n'omukya bana abakulu. Bakoma bweru yayingira na fotomaani we nakuba ebifaananyi naye olwaleero nzizeeyo.
olwaleero nzizeeyo ngoddawa mukungwawe Mpugwe wali ennyumba ya Bosco Bitanda ew'omukyala yanemeza luli nga njagala okufuna area mwayagala baziikibwe kati abantu abamu essaawa zino bwe bawulira nti omusajja aziikibwe mu maka ge balowooza nti bagenda muziika wakaawo wennyini ewuwe ekyo tubadde tumanyi anedda ssibu kati obusukka kkuba ekyemmanga eri wali omusiri gw'emmwanyi guliko n'olukoni guliraanya akasaalu wayagala si waka wano wennyini we mulaba mu vidiyo osengerako emmanga obusukka kkubo wali omusiri gw'emmwanyi waliyo engeri batekayo n'akayumba akabapakasi by the way kakoze kigambo ekyo kamanya ennyumba ebbalibbali nga waliyo akayumba kabapakasi abakuba ennimiro omukyala gyayagala baziike ebba naye nga saawo nga omuntu oba oli abadaga nti omukazi bamuleke azimbe aziike kituufu omuntu abadde akiraba akkiriziganya nakyo naye kati kino kyekigamba nti bwekulaga vidiyo omukazi gyayagala okuziika bba baliko newakaawa amaka gemulaba ogwo era ne katikkiro tuzikiraga nti bwe tuba tusazeewo Bosco aziikiwe wano ewuwo twagala waki aziikiwe wano ku mabbali gaki g'ennyumba kubanga waliwo distance nene bwotulwa area view okakkana omukazi tayagala agamba nti omusajja alamba eri wansi mu mmwanyi kati waliwo ekibuuzo n'okwebuuza ku mutima abantu babuuza kiki kigendererwa kirwaki omusajja omukulu bw'afa semaka bamuziika kumpi n'amakage era kati si bwe kiri kati embeera bwetyo ekyaliwo bwetyo ku kyamaka abamu twabadde tumanyi nti amaka mwe babadde babeera nti omukyala waayagala baziike ebba ekasana ekasana wafunda nnyo era wadde bazimba bave bagende Mpugwe eri ye gyayagala baziike naye nga tayagala baziike ate waka wenyine ku nyumba eyo ayagala baziike ebbali ewali ennyumba eyo gye babadde bazimba waliwoko ku kibangiriza ekigazi nti abewaka basigala balina eddembe lyabwe n'eddembe ly'omugenzi nalyo n'afuna ekijja ebakiteeka waliwo ekibangirizi kinene nnyo ewaka ku nyumba eyo empya era ne baba bamuziise ng'omusajja omukulu wekibeera mu nnono nti bwafa bamuziika kumpi n'ewaka kiba kivaamu bulungi yesebo kaakati kooti eddamu ddi kooti eddamu lwokuna kooti eddamu lwakuna kaakati omugenzi n'abaana baba bamaze ennaku mmeka ku nsi nga tebannaziikibwa nga tubale olunaku lwe baayimiririzaamu Bosco yafa ekiri kyakeesa ku Mande infact yali Mande ku saa 12 kubanga yali Mande morning bode ne bazireeta ku olwo lwennyini lwafa enkeera ku lwokubiri lwe baazijjawo ozijja mu maka wano ozitwale ekyalusolo eri ewaka kati ewaka ne zisulayo ekiro kimu ekyolwokubiri olwokusatu lwe bali bagenda okuziika kooti neyimiriza okiraba kooti bwe neyimiriza tubale okuba ku lunaku olwokusatu olwokuna olwokutaano olwomukaaga sande ate jjukira emirambo gyegiri mu mokyalo ekitobo buli ssaawa bagikyajinga esente esuka 3,000 buli ssaawa eyitawo kitegeeza olunaku oluba lulimu essaawa 24 ezo zonna ziba ssente kati ekyo nakyo weekiri awo kyakwetegereza naye maama agamba ayagala omwana we bamuziike ku kijja kye n'ab'ennyumba bagamba nti kubanga nyina vidiyo Katikkiro gyampadde ali bamusimbira omutuba nga bumanyi mu buwanga nobubeera basimbira Bosco omutuba yebubuddeko ng'agamba nti alina kuziikibwawo kati naye nga batunuulidde nnyo ekkooti okusalawo kuba omulamuzi nga
ayinza okwesigama ku nnono lwakuba nti mu mateeka ennono n'amateeka byawukana. Kituufu. Ennono n'amateeka byawukana kati ekyo kyekikyaliwo naye kati Katikkiro amaze okufayiringa lipooti ng'omulamuzi yamusaba ebifaananyi abifunye vidiyo aziina ne lipooti agimaze ne lipooti ewedde kati awo ekiddirira kwe kubeera nga agendewo omulamuzi nga lipooti endabaawo okumwanjula byeyamutuma okulaba nga wabeerawo okutabagana oba okugwana then bagende batandika okubeera nga bakola ki nga bawooza. Era kati bwenjogera bino family yafunye munnamateeka gwe sinaba kutegeera naye nga bamulina. Era mbaddeko nabo nga mpulira bakommunicatinga nga ali abasaba okuteeka mu kuddamu okola defense yaabwe nga kooti era bwebeera. Kati awo tuyimiridde essaawa zino. Kaakati nalabyeko ku bifaananyi by'entaana ensime nga zizimbiddwa. Entaana ezo baaziziise kuba baŋŋamba entaana tesula. Entaana weeziri entaana z'abaana ezo ate ziraba kuggwa. Naye ntuuse lwali nsanze basoddemu akatooke endukusa y'ekitooke endukusa eya Bosco bitanda mbikke yebeerawo mbikke kujja kati nganze bwe ŋŋenzeewo ŋŋerewo amawulire okufuna ebigenda mu maaso bagimbikkulira n'okwongera okugiraga ku bantu nga vidiyo ezo boziraba. Ekyali mu kifaananyi wali nti baagizimba naye tebagibikkanga nti oba bagiwamu ettaka oba ki? Nzimbe bulungi iyo yaggwa ez'abaana zo zaali tezinaba kuggwa olw'embeera ey'okukotataaganya. Oli abalina essuubi nti singa ensonga ebeera mu feva yaabwe bajja kubeera nga bakola ki nga oli abazimaliriza embeera eyo eyaawo. So Katikkiro teyayogeddeko ku kyantaana nti entaana eno buli weesigala nga mbikkule eyinza okutemula abalala awo mu famire? Katikkiro teyakigenzeemu nnyo ebuziba yatunulire ku mbeera ekyaliwo essaawa zino naye nga naye embeera temusanyula nga ye si nnungi yataddewo okulambika eri abazzukulu okukola ebiraamu n'okubako bye beetegereza nga bakyali balamu. Essebo ekifaananyi kiri eky'olumbe abantu nga bakuŋŋaanya ettenti naziraba bali bategekedde ddala olumbe olw'okusiibula omugenzi ne lusazibwamu olw'okwawukana mu ndowooza. Olumbe lwo lwali lw'amaanyi kubanga kati eno ng'ogyeko ono twayalemera olumbe ekasana wano we yali asula mu maka ge wewaali naye gye yalooza ne bajja kuziikibwa tewali kabonero kalaga konna nti waliwo enteekateeka ez'okuziika ate wali kyakolebwayo nga bw'olaba wano lyetana weeziri. Kitegeeza essente zaatokomoka ne zifa ttoge ku mukolo gwali gutegekeddwa ku sayidi ya maama. Kuba kati n'okutuusa kati essaawa zino bw'otuukawo disiki ebyo babibikkiraawo tenti ezimu zikyaliwo obutebe bukyaliwo babupanga bupanze awo ng'oba oli balowooza nti balina essuubi oba oli awo nti omukyala ajja kwekuba ku mutima akkirize omwami aziikibwe waabwe ekyaluso. Yesebo so bo balinze kooti lunaku lwa kooti kusalawo kwa kooti balinze kooti kubanga kirabika nga kyagaanye ekyokukkaanya nga Katikkiro bwe bamusaba nti omukyala yeekube mu mutima naye nga baawe waka tebanazikiza bagamba nti omwana bagala omwana bamuziike ku bijja kati embeera bwetyo bweri. Omukyala Namwandu yabadde mukyala mukulu. Yesebo omugenzi afudde n'abakyala bameka? Abakyala binakalabako olwange bali abakyala basatu bw'ojjako mukyala mukulu oyo waliwo gwe bayita mu Mbejja ne wabalirawo ne Naalongo be bakyaliwo muggyeko n'omukyala omulala yamuzalamu omwana muwala mukulu mulabyeko bambi kati abakyaliwo bakyalama kubanga yamuzalamu omwana omu yekka naye kati waliwo abakyala badalina abatongole kuliko gwe bayita mu Mbejja ne Naalongo oyo naye ng'ensonga ekyatambulira ku mukyala mukulu na maama bwe wakyali embeera
nga nkwerekeza muganda wange tukubiremu ku kifaananyi ky'omugagga ono mu Masaka awo biki byayina biki ebimuleetedde okuba owetutumuwaati mu Masaka awo ekyafuula omugenzi ono okuba ow'amaanyi ekimufudde okuba ow'amaanyi abadde makanika akutte ku baana bayitirivu nnyo abaana ab'amaanyi abakukunavu wano mu Nnyendo wano bayitirivu nga bayita mu ngalo ze ne bafuuka ab'amaanyi abantu abalina emmotoka zeffuso abadde asobola emmotoka nga oba oli awo baali bayitanga emmotoka nga baseera abantu naye ye nga munobanga badde olina obukadde 5 emmotoka gyaguze obukadde 130 nga yaga wera obukadde 8 nga galeeta otwale emmotoka kati bw'ogattako n'ebizimbe byabadde alina amataka gabadde aguze woteeri yazimba wangi woteeri bagiyitaani erinnya eri mu Nnyendo eno bagiyita omukyala ejjeeri kati mu linnya ly'omukyala oyo mu baasala erinnya lye baatuma woteeri eyo ndyerabiddemu katono naye nga ebadde weeri waliwo ko ku bizimba awo ku main abantu we batera oyitanga bw'obakubiramu ekifaananyi basomanya nti kyekyo eky'omugenzi Bosco kati waliwo okuli zipikipiki eza bodaboda waliwo ekitongole kya noti moggo waliwo abapikipiki abo bwe bajja piki mu Masaka awo Masaka emu nakayibaawo ekizimbe ekyo lukonaduka batulako oyiro wemmotoka awo ngaobadde ku polisi nengako mu maaso awo waliwo ekizimbe ekirala ekinene ennyo ekiriko legalaji ye oba ku mamedicoot mamedicoot ekyo nakyo kiki kibadde kyamaanyi nnyo kiba kukuba nekigenda emmanju eyo kirimu emmanju walina egalaji bw'obeera mu tawuni okuliraana hoteri next awo abadde alinawo epoloti ye nga y'amaanyi kale ng'ezo emmotoka tobala kuba abadde ne bondi y'emmotoka mu Masaka asobola emmotoka kale ekifaananyi kigazimu twalizamu nti abantu abamuffe kale nga nze sijja kugamba nti kimbadde simulabangako era nga simuwulirangako naye ate bwe yafudde ndindaba nga ate abadde mugazi nnyo abadde mugazi kuba n'owekitiibwa Katikkiro wa Buganda abadde amuweerako ebyokulabirako ne Pookino yamwogereko nti abadde awanirira ttiimu y'essaza ly'Ebutto webale nnyo yesibo n'abantu kati nga Masaka bizinensi fraternity ekibiina ekitaba abasuubuzi muno mu Masaka abaddemu wabeerawo ebintu obaolya byebakola okuyambako ku bantu mu Masaka kati ndi bwebadde bamutuukirira nga mutuufu talina gaamu mu ngalo nga talina buzibu bwonna talina masanda ngeri yakolamu waaba yesibo kale muganda wange Bwekus Media kati lirigenda okutandika okukola ssente kuba nalabye nga kati emirimu kati abantu batandise okugituwa mpolampola zimbiraawo muganda wange tutandika mpola zimbiraawo esibo ate somehow tulina engeri gye tujja okuconnectinga tubeere nga amawulire tukongerayo eri abannayuganda tetufuna munnaffe ali mu region eyo eya Masaka bwe tugatta region ya Kampala wano n'ebitundu ebirala bwe tujja ogenda tugattako mpolampola okutambuza eggulire ekirungi kuba kati naawe muganda wange obeera noga nti tukwatagana n'oyo gamanemu nti tukwatagane oyo ajja kusobola tuwa ebifaananyi ebyo netukola emirimu nga gyamu nga twesisemba nga gitambula yesebo kale tweyanzeege kale baganda bange tujja kuba tukweyongeza kuba amawulire ago abantu bageetaaga nnyo olw'ensonga mulimu ebyokuyiga bingi ate bwe bulamu bwe tuwangaaliramu yesebo ate nafunye omukisa nti abafamire basooka ne batutyanga bamanyi nti tulina oludda nga bwomanyi bitubeera mu ttiimu maama ttiimu namwandu paka abantu abakulu bamala okwekebejjera kati oyo tumwesiga ajja kukola emirimu bulungi amawulire agakozesa buvunaanyizibwa then nembagana nammwe era kijja bayamala kuba kati challenge tulina nti omukyala namwandu
awandu yitayagalirako ddala kamera tajagala n'ebifaananyi byolaba kabimukwata mububa mu kooti awo olaba yali yesibye akatambaala kati yembeera bwetyo bweri byonna tujja tutambula kwa kati yeetabe mu mazina g'enkima esebo ebimu abatalina waabyewalira agume naye nga mu kyonna ffe tujja kusabira busabizi mugenzi embeera eno emutambulirako n'abaana be bafune obwenkanya baziikibwe tunaakweyongeza muganda waffe weebale nnyo weebalire ddala kale baganda bange akuume ssebo akuume mukama